atenderezebwa agulumizibwe owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abaawanga obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tutuuseemu. Ndi kitangaala ekitangaala eky'amazima mbasindika ekitangaala eky'amazima ndi kwagala okutukuvu mbasindikira okwagala okutukuvu. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza. Nkusaba obisule mu gguluka oba obikozese okubeera nga otandika amazima agatudde munda mu ggwe nga Katonda eyeetengeredde. Weewaawo ebbaluwa ey'olwaleero eva mu bajjajjaffe mu bwakakiiko aka Sengendo ez'obwajjajja Ddungu k'omutendera ogw'omwenda oba ensi ey'omwenda emanyikiddwa nga the Actuarian Council 9D Council. Weewaawo Actuarian bwe bwa Sengendo oba Galaxy emanyikiddwa nga eya jjajjaffe Ddungu. Weewaawo obubaka bugenda bwe buti era ng'omulamwa guli okussa okugenderere Mukyusa w'omuzanyo eri omwana w'omuntu. Obubaka bugenda bweti tubalamusizzaako yeffe abakakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu era tuli basanyufu nate okuyogerako wamu nammwe. Tutandise okubeera nga tunoonyereza engeri we mutandise okubeera nga mukozesa engeri ez'enjawulo okusaka amayengo ag'omutendera ogw'owaggulu. Tuyogera ku ebyo bye muzze nga mukozesa mu butuufu era mu bugenderere okusobola okubeera nga muyambusa amayengo gammwe nga temukozesa mwenge oba biragalalagala, nga temukozesa kwegatta oba ebintu ebyo bye muzze mukozesa ebiseera ebimu okusobola okubeera nga mufuna amayengo aga waggulu, ebyo ebiri wabweru. Tutunuulidde nnyo era tutadde essira mu ebyo ebintu bye mukola mu nda yammwe nga mutudde mu kaseera kammwe ak'eddembe nga muli mwekka era ne musobola okubeera nga muyaniriza amayengo gano ag'omutendera egya waggulu. Tumanyi bulungi nnyo era tutadde essira eri ekikula eky'amayengo ago ag'omutendera ogwa waggulu mu nsi yammwe, kubanga mutandise okubeera nga mugakozesa okutonda ebyo bye mubeera mwetaaga okubeera nga mutonda mu nsi yammwe. Era tutandise okubeera abasanyufu ennyo n'okubeera abatunuulira enkabiriza engeri mwe bakatonda gye mugenda okubeera nga mukozesa amayengo ago ag'omutendera ogwa waggulu. Tubagamba nti tewaliwo kikyamu kye mubeera mukoze nga mukozesa amayengo ago aga waggulu, kubanga buli kiseera mubadde temulina busobozi bwago, temubadde mu busobozi bwago, naye akaseera kano mutandika butandisi kubeera nga muyiga okukozesa amayengo ago. Mu kaseera kano era tutadde omuzinzi mu ngeri gye musobola okubeera nga muyambusa amayengo gammwe nga temukozesa ebyo bye muzze mukozesa emabega. Ekirala kye tusobodde okubeera nga tuzuula mu ngeri ey'omwanguka y'engeri gye mukozesezzaamu amaanyi g'ebikoowe, breathing, amaanyi g'ebikoowe
byammwe okubeera nga mwejjamu amayengo gonna n'empulira yonna etasaanidde mu nsi yammwe, ne musobola ate n'okwaniriza ensi eyo gye mwetaaga mu nsi yammwe. Okussa okwo kw'otaddeko essira okutali nga kwa bulijjo tulabye nga Mukyusa mu muzannyo gw'omwana w'omuntu, era nga guyongedde okubeera nga gwongera okuzuukusa amazima munda mu mmwe. Enkola eno eyongedde, enkola eyo eyekussa kw'otaddeko essira eyongedde okubeera ng'ezuukusa ssenga w'omutima gwammwe, era kibayamba okubeera nga muyita mu mbeera yonna eyeetaagisa era ebaŋŋanga mu lugendo lwammwe. Era bw'obeera nga weegenderezza enkola y'emu eno, weebeera nga weegenderezza yeeno enkola y'emu ebeerawo oluusi ng'omuntu alekeddaawo okubeera nga ssa, naye kati tuyagala tubategeeze nti engeri gye mutufunye okutegeera n'okumanya era ne mwongera okukozesa enzisa yammwe eyo gye mutaddeko essira, nga mukozesa enzisa ez'okutegeera oba enzisa ez'enjawulo ezo ze mutadde mu birowoozo byammwe nga muzikoze mu bugenderere, nga mukozesa ebirowoozo byammwe. Tumanyi nti kino kijja basoboseza okufuna empulira eyo ey'omwanguka, empulira ey'omwanguka etandike okubeera ng'ekula mu nsi yammwe ey'ombunda mu ngeri gye mutamanyi, oba nga eriŋŋanga ey'ekimyanso n'engeri gye muzze mussaamu mu nsi yammwe buli lunaku na buli kiro. Tetubagamba nti okussa kuno okw'okutegeera okw'okuyita mu kamwa nti kwe kubawa amaanyi gammwe era akazuukusa amaanyi gammwe gokka, naye kye kibawa amaanyi gammwe gonna, naye okussa kuno okw'entegeera kuyongera okubeera nga kubateeka mu bulamu oba mu nsi ey'olwaleero, naddala mu mbeera gy'obeera ebeera ezze mu nsi yo. Nagutyo tubaaniriza era nga tubategeeza mwongere okubeera nga mukozesa okussa kwammwe ebiseera bingi, nga mukozesa ebikoowe byammwe, era mubiteekeko omuzinzi gwammwe focus, mubiteekeko omuzinzi gwammwe, era mulabe nga mu kussa kwammwe mukuteekako ebirowoozo byammwe. Okukozesa ebirowoozo ye art eyamba okubeera nga ebateeka mu kaseera ak'olwaleero, the now moment, era n'obeera nga buli kiseera w'obeera ossa obeera owuliriza enzisaayo eyo mu kugiwuliriza ne kikuyamba okubeera nga otambuliza ebirowoozo byo mu bulamu obw'olwaleero. Kye tubasaba mweyongere okubeera nga mussa, mukole ebyo bye muba mukola mu magezi gammwe, era nga musazeewo mu ngeri yonna esoboka nga mukozesa okutegeera kwammwe okw'okussa mu nzisa emanyikiddwa nga conscious breath, gye mukozesa mu kamwa mu ngeri
gye bazze babasomesaamu eri abo bonna abazze bagoberera emisomo egy'enjawulo okuva eri bajjajjammwe era bonna era tusaba mutegeere nti enzisa eno oba enzisa ez'enjawulo zikola kinene nnyo mu mbeera yammwe ey'okusirika naye okusirika kuno kubayamba okuyingira mu nsi eyo eyeetengeredde emanyikiddwa nga the state of neutrality ensi eyo eyeetengeredde mu ngeri eno kino kibasoboseza okubeera nga mwejjamu ebyo ebitasaanidde era ne mufuna empulira eyo ebayamba okubeera nga mukatawala mu nda yammwe mu ngeri enzikakkamu emanyikiddwa nga state of externity era nga mukozesa okusa kwammwe okw'obulamu era ne muyaniriza embeera eno buli kiseera at least tubasaba mugikozesenga at least omulundi gumu buli lunaku tubasaba mulage amaanyi gammwe ago ge muli nga mukozesa ebyo bye muyina okutuuka eyo gye muyaayaanira okubeera nga mutuuka tewaliiwo kintu kyangu kisinga kussa era tewaliiwo kintu ky'amaanyi kisinga kussa okwo kw'otaddeko oba kikokoze mu bugenderevu kutuddemu amaanyi ga kika kya waggulu kino tuyagala tukikutegeeze era obeere nga okikozesa weewaawo yeffe bajjajjammwe aba Sengendo ez'akakiiko akafuga Sengendo ez'obwa Ddungu tuli basanyufu nate okuyogerako nammwe weewaawo nga maliriza ebbaluwa naye nkozesezza ebifaananyi bino kubalaga enzisa ez'enjawulo ze tuzze tukozesa mu kussa enzisa esooka yeya okuprogramminga oba enzisa ey'obulamu obutaggwaawo okuva kakulenge ak'okumutima n'akakulenge ak'okubiri aka orange then enzisa ey'ekimuli yeya mukyala akkiridde wansi oba esembayo awo wansi enzisa eyo eyamba okukola ekimuli kitengejja ekimanyikiddwa nga ekimuli eky'obulamu nga ossa okuva ku mutima gwo ogwa waggulu oguli waggulu wa omutima akakulenge ak'okumutima naye wagguluko w'oteebereza awo ewabeera nga omukyala w'abeera afunye olubuto awo wabeera wa biipinga awo wansiisa awo we wali omutima omukulu the upper heart era nga gwe gukulira omutima gyonna oba poto nga yeeyo bajjajja baffe we batuula bajjajja batuula awo n'obutonzi bwonna butuula awo so buli wossa ng'ossa ova awo then n'oyita emabega n'okomawo maaso gaawo then n'omala n'oyita n'ossa ng'okozesa enzisa ey'obugenderevu n'okkiriza okusooka oba arrow munda wa maama natimba then n'okomyawo ku point eyo mu ngeri eyo emirundi 12 kikuyamba okuzuukusa ekimuli kyo ekyabulamu ekimanyikiddwa nga kitengejja ekyo kyetuteeka ku nnyanja ya jjajjaffe Ddungu. Enzisa ey'omumakkati y'enzisa ey'omukamwa ey'okuyingiza omumwa okuyingiza omukka ng'okozesa omumwa then n'omala n'ogufulumya yeeyo emanyikiddwa nga enzisa ey'entegeera. Then enzisa eddako eyo ey'omusajja alaga nti assa ekitangaala osobola ogikozesa mu kamwa oba ogikozesa mu nnyindo oba oyozaayoza ensi yo nga oyita ekitangaala kiyingire ate osobola n'okubeera nga okozesa ebirowoozo byo ng'olaba nti ekizikiza kifuluma ate ekitangaala kikuyingira. Then enzisa eddako ey'omukyala atudde wansi eyo eviira ddala kuva mu upper heart
n'okwambuka wansi era yemu ekola obutonzi oba enzisa ey'obutonzi bwonna obwawamu. Then zezimu neeyo then wano abasigadde ebeera couple esembayo eno wansi pozi ekyomumakati kibadde kiraga emisota ena eja waswa oba bw'amagobwe obwawaswa ne kato then babirye ne nakato egitudde eri buli kinoomu atudde mu nnyama weewaawo then ababiri bwe bufumbo obutukuvu obwa emyoyo ebiri egyatandika okuviira ddala ku soosi nga bwe bufumbo obutukuvu obugattaganya obutonzi obwawamu okusobola okubeera nga butonda weewaawo nayo nzisa eya obulamu obutaggwaawo. So zeyo enzisa abajjajjaffe ze bagezezaako okubeera nga batutegeeza nga ozissa mu bugenderevu si enzisa eza bulijjo z'obeera osse nga togenderedde naye nga osizza ng'otaddeko essira mu bugenderevu era ng'okozesa amaanyi g'endowooza yo okukola ekyo ky'obeera okola ng'okola mu birowoozo then omwoyo wo akikola mu nsi yo eyo ey'ennyama gy'olabako n'ensi 7 oba 12 abo abaactivatinga ensi oba emibiri 12 egikola ensi oba omuntu amanyikiddwa nga kibiri zimu mu luzungu ekimanyikiddwa nga the light body weewaawo. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.